Payment is going to be done tomorrow, not starting tomorrow. Payment is going to be done tomorrow. We need to get immediate money. The immediate money, you have a lot of money, NTR. You collect this NTR because the town is clean. So the money should be got from NTR and paid to these people. Mu lukiiko oluyitiddwa ofiisi ya sipiika era olutudde wano lukaanyiza ku bino wammanga. Ekisooka, areas oba ensimbi zonna ez'abakazi ezibangibwa zisasulwe nga 6. Number 2, okola verification okuba casual laborers oba abakozi baffe abakola mu cleaning kugenda kukolebwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu. Era oluvannyuma lw'okukola exercise eyo obutasukka nga 15 omwezi guno, ba casual laborers baweebwe contracts ezijja okuyambako okuddukanya emirimu gyabwe n'okutereeza employment yaabwe mu mateeka wakati wa KCCA ne SACCOs zaabwe. So contracts ezo zijja kubaweebwa obutasukka ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.